Abakulembeze ba disitulikiti ya Bukomansimbi nga bakulembeddwa RDC Gen Francis Kagayi, Ssentebe wa disitulikiti eno Fred Kayiira Nyenje n'abalala basinkanye ba ssentebe ebyalo ab'emiruka n'ab'amagombolola okutema empenda bwe bayinza okuziyiza obulwadde bw'Ebola okutuuka mu disitulikiti yaabwe. Tugenze tukuba enkiiko naddala eza LCs eziriraanye ekkubo lino okulabika nti tubalabula nti omuntu yenna gwe balabako omupya tebamukkiriza okubeera mu kitundu kyonna nga tamaze kkeberebwa. Tulina abantu baluwala ebintu byotategeera ne bagamba ono yakolodde n'akolola ekitole ky'omusaayi naye n'amaliriza nga symptoms ze ziraze nti alikavalinze naye nga tokimanyi. Kidiridde okukitegeerako nga bwe waliwo abantu abatandise okutoloka emubende ne Kasandolo ne bayingira Bukomansimbi nga n'abandi balinamu amaka n'ebibanja nga bakozesa oluguudo oluva e Bukomansimbi okudda e Ssembabule. Ekkuba etwala ab'emubende si lye lino eppya lino lye baakatuwa. Njagala okubategeeza Bukomansimbi tubeere bulindaala ku nsonga ya Ebola. Okusooka okwewalawala abantu abazze ne wabeera mwana wo ng'omwagala nnyo ayinza okuleka nga se famire eyo yonna. Okusinziira ku Kagayi, abantu bano batandise okuyingira mu bitundu ebyenjawulo awatali kumala kwekebejjebwa kuzuula oba nga balina Ebola oba nedda, kyagambye nti kyandiviirako obulwadde buno okusaasaana. Obulwadde buno omuntu bumukwata n'omusujja omungi nga gulimu okwokya okungi, temperature zibeera eri waggulu mu 100. Omuntu n'atandika okusesema okw'amaanyi, okufulumya embira ez'amaanyi, ogenda okulanga ggwamu amaanyi ng'ate atandika kufulumya musaayi, gusobola n'okuva mu maaso wadde mu matu. Akubiriza bassentebe ebyalo obutakkiriza muntu yenna kumala gabeesenzaamu n'okwewala okwetaba ku mikolo egy'okuziika naddala abantu abafiiridde mu disitulikiti zino. Abali e Kampala mubakubire nabo bagira babeerayo. Eno essaawa si yakukyala kuziika kukola ki? Embeera y'Ebola abadde tannaba kubaako, tetulinayo keesi yonna naye swagala kweyibaalira tukubiza abantu baffe kubanga mubende kumpi tuli baliraanwa era oluguudo luno luyita Ssembabule Bukomansimbi koolasi lugenda paka mbende. Tufune security ey'amaanyi okulaba nga tukola ki nga tuyambibwako abantu beeye mubende tebasala kujja waffe. Ekitali ekyo tuba mu katyabaga. Ne RCC wa Kampala Central Yasin Ndite afulumiza ebiragiro ebirina okugobererwa bannakibuga okwewala okukwatibwa n'okusaasaana kw'obulwadde bw'Ebola. Mu byayisizza mulimu okwewala ebifo eby'omugoteko nga ne paaka za takisi ne bbaasi zisabiddwa okusaawa amazzi aganaaba engalo ne sabbuuni ku miryango egiyingira. Okuva na leero buli kitundu kyonna ekikolebwamu bizinesi muno mw'oteeka obutale bwonna mu Kampala, arcades, amaduuka amanene, shopping malls, tax parks, ebitundu bino byonna emiryango egiyingira girina okubeerako ekifo awanaabirwa engalo. Mubadde mugusudde naye ekirungi kizze nti ebirwadde bino byagala faanagana. Engalo tuddemu tuzinaabe, abatayagale kuzinaaba bulungi bajja kuzibanaaza mu buwaze. Agambye nti bataddewo n'obutabo obw'enjawulo okusomesa bannakibuga bwe bayinza okwekuuma obulwadde buno ng'ebiragiro bino bitandikiddewo okukola. Bwe gutyo bwe guli ne mu Kawempe ng'embeera eneewaliriza abakulembeze okuva mu ggombolola ye Kawempe nga bakulembeddwamu abatwala ebyobulamu ne Meya Emmanuel Sserunjogi okusinkana bassentebe b'ebyalo abali mu zooni ezikola eggombolola ye Kawempe okubasomesa ku ngeri y'okwetangiramu ekirwadde ki Ebola n'ekigendererwa ekyokulaba nga tebateekebwa ku muggalo. Tulina okuba nga twekuuma nnyo kubanga tuli bangi bwendi zoono, tulina omugoteko gw'amaanyi. Kati kyemudde nvayo nga nkubiriza abatuuze bange beekuume. Endwadde eri yaliwo era yeemu yeeno kuba sirabyewo nnyonjawulo. Kunaaba ngalo, kwambala masiki, kwekuuma. Bw'olaba omulwadde kwegamba bw'olaba munno ng'oba agudde tomanyi kyabadde itabasawo bajje bamutwale. Okusinziira ku Meya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi bataddewo task force okutalaga ebitundu okulaba nga bateeka mu nkola awantu aw'okunaabira engalo, obuyonjo n'ebirala. Njagala abantu bonna be tuli nabo mu ntegeka eno ey'okulwanyisa obulwadde bw'Ebola, okwetanga obulwadde bw'Ebola okuyingira wano. Tuleme kuteekamu byabufuzi, tuleme kuteekamu nsonga ndala yonna, wabula tusooke tutaasa abantu baffe. Ekyo kye ŋŋambye. Bagambye nze sijja kulonzalonza kuteekawo olukiiko olulala olwa task force senga luno olukiiko ndaba nga terutambula. RCC w'e Kawempe Sulaiman Walugemba akubiriza abantu
okugyamu ebyobufuzi mu nsonga z'ebyobulamu. Bassentebe b'ekyalo b'ebyalo ebiri mu Kawempe mbasaba tutambule ku kintu kimu ekyo ekyokulanga tulwanyisa obulwadde. Mbasaba mubeere nnyo n'eriiso ejjogi nga mwetegereza abantu ki abazze mu bitundu byammwe. Mbasaba Ssentebe tukwatizaamu ffenna tusazeewo twaliramu ffenna nga bannakawempe tulina eddoboozi limu olwanyisa ekirwadde kino ky'Ebola. Tukakasa nga mu COVID bwe twakola mu Kawempe tugenda kikola ku Ebola era tukakasa nti tetujja kukosebwa nnyo okuvannyuma okuba nti tutaddewo essuula empya n'okulaba nga ffenna tulwanyisa ekintu kino. Josephine Lunkuse ne Doreen Nambiru be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.